ne tukatino bachita echincha sawa ya Lugambo Seguya Omusama in the house Dora Namala abaliho mbibosi hello babuze kabantu muri muti abanaye mwebale emirimu naffe tuzze konko mufune ku vitamini y'olugambo bwe mutageya temubaawo katusooke ne bitwagambye okusembyayo eggulo Kim Ferry soko omuterewaawo bamulabe bulungi yakomyewo eyali mukyala wa omulangira Ssuuna alya buli ssente nga bwe twagaye nti nno oyo yasemba ku kkono guno ogutalya mmere oyo Kiriya yadde mu kivulu ky'oli omukulu Max Priest Ssuuna okuva lyafuna omukyalo oli Ssuuna n'afuna ebisiraani gye buvudde kumujjukira akamotoka ke namugoberamu ke yali avuga akalinga ng'oba akaki nemubuuza Ssuuna obadde ki nga n'abantu bwe beebuuza Ssuuna yagwira ddala bwe bityo oyo ne tumuviira Ssuuna olabona kati akyayimba bulungi lwa bizibu bino yafuna nga atalya mmere gulo twamubalazeeko ye tetujja muzza awo ne tuvaawo wansosoke nakazibwe yansobedde nakazibwe yansobedde kati bwe twavudde wano eggulo nga tumaze okulaba ebifaananyi ebyokwanjula e Dubai ayagala okumanya ebyanakazibwe bukedde wa leero aleese bulungi nakazibwe nga 8 omwezi ogw'e10 guno gwe tulimu lwera omukaaga oluwedde gwegadde gwina enkya independence naye ku independence ya Buganda gwegadde gwina okuba omukolo ogw'okwanjula alete Dr. Sali Omar omusajja oyo nkuba kyeyo mu kiwondo kya Bwalabu kaakati ku kyalo eri mu Soweto e Masaka nga gyawunye dda nga waliwo yatwalayo edda ebintu ewaka kaakati abantu bangi waliwo Ddaani we yazaala abaana 2 mu nakazibwe ne bamugoba goloza Ddaani teyalumwa ati bamugoba nakugambye eggulo waliwo abayombye nno mwenaga nti abasajja tebabakyawa be balina okukyawa ne bayomba nnyo omusajja tebamukyawa bannange kati Ddaani naye munyiivu muzibu muyinza okulowooza nti n'ebintu byangu munyiivu naye Haji si musanyufu nnyo kati Hajati Ssennyonjo maama wa Farida ng'ali mu kattumwe ke mutamanyi nga baamulabula dda omukolo ogwo tegujja kubaawo ewaka naye maama n'agamba nti omwana kaagamba nti ayagala muntu gundi waddembe eri emyaka 18 agisusa ate ffe tetukwatako n'agamba omukolo gugende mu maaso kadi ne bazigaba alabbi kati awo ne wabeerawo embeera amagye geetala gayita wano gayita okumpi n'ewaka maama n'agagula omukolo tegusoboke ng'abaka baleeta ku bintu bazza muliro baleeta ku bintu bannaye abakazi bamutwagaza ki ne bagamba nedda bali abako tebaleeta bintu bya ddala tebyali byakwanjula kwalinga kukyalakyalako naye omuntu eyakyala obukyazi naye agenda okulemesa omukolo gw'omwana omunene tekuba kujooga kwennyini munnange Farida ng'asibamu ebyanguwa nga bagenda Dubai nga bakola omukolo nga guno gulinnyiddwamu eggere naye ekyansesezza waliwo omusasi waffe oweebukidde abeera eyo e Masaka eyo yagenze n'abuuza maama ewaka nga geeti nzibu naga nti maama mukosefu bambi maama Hajati Ssennyonjo tafunanga mirembe okuva ku lw'omukaaga banywanyi be ku kyalo bwe bamugamba nti omukolo gubadde ki ng'omukolo nabo nga gutuuse gwengedde batuuse emmere bagiranga ey'olumbe kintu si kirungi nnyo kakati ekyasinze okuluma abantu abo ku kyalo kwe kubeera nti baabagambye nti omukolo bagwongezzaayo gujja kuba naye gwongezeddwayo ate ne balaba ebifaananyi ne bagamba nti kati kino kiki omukolo mwagaye bagwongezzaayo ate kakati olutalo luli eyo bakalo bakayita Soweto Masaka ate badde muki bagamba nti sente tezimala byonna singa embaga z'abagagga baziddamu mpozi yali agamba anniversary oyinza giddamu n'oleeta faaza addemu abagatte era waakiri mwekwasa ati kati eno first anniversary eno second naye ng'era temugizzeemu bulungi nga bwe yali badde ebisinga ku ebyo mubukeddewo olwaleero ku 10 lwokka olyoka olabe ne kaadi eyita waliwo omusajja yayuzizza kanyaga yalabbi ndabye kaadi zijjudde mayumba g'abantu e Masaka
eri mulinge aye tebabadde ku mukolo nange ebintu bizibu bangambire ebyo byansi seriously kakati nga tetunatuuka ku manager wa David Lutalo ayombe nnyo ne manager wa Kenzo nga owa Lutalo agamba abo tugera basembya kasooke Sophie Nantongo yakyaddeko mu bamulekwa mu bakyala bakadde bakateyambe Nalukolongo nange nasoose okgendayokko nendaba Kardinali Nsubuga nga yakola omulimu n'abatwalira bye batwalidde kati wano wetwogerera abantu abakayita mu maka gano bakumukiriza mu bwenda bwe baba bafudde baziikayo kusoomoze bwati bwetulina twekozeemu omulimu ne bannange buli omu n'aleeta mu busobozi bwe nga tubadde tusaba tubikukwasa ennyabo nasigawo mutima ondagala nekuwa nange kisumuluzo kikuwe tomala kajajamya buli muwala kyanonya omusajja mukwatange kyepe okuwandikamu essaala yo naye ngaekikulu kyeyali akukolera amazima gennyininyini babatwalidde ku sukaali biki naye kyenalabye nti okusomerako mu masomero g'abakatuliki kikulu bantu abo bonna bolaba ne Sophie Nantongo yabadde amanyi ennyimba Katonda yeebale nnyo nja kumwebazanga emirembe gyonna twaluyimbanga nnyenga nga lutunywedde ku mata omanyi ebyekisolo emunywa kyayo mukalu kakati obudde engeri gye bukyaliwo manager wa David Lutalo ayitibwa Ivan ne manager wa Kenzo Eddie ayitibwa Derek akambugu ke balima kakendeeredde ddala Derek ye yali manager wa David Lutalo ono Derek Orone Redeem Empire kakati n'agenda afuuka manager wa Kenzo ng'entabwe balina ebyo batabudde ebyomunda twabyogerako wano ebyo kati tetujja biddira kuba twabyogera nti obutakkaanya ono takwata budde biki bwe bityo kakati n'agamba kankuviire ngende n'ew'omuyimbi akusinga Kenzo olwo Kenzo nga yakwangula Beta Award yali alina abakokisi bali awo naye nono aga kamubifinga up team kati awo yali wakabi nga bujjukira okitegeera bulungi awadi yakagireeta essaawa eno ebinuubule Derek byafunidde ewa Kenzo bingi nti asaba Lutalo adde ewaki ewa Lutalo batulaga abantu abo kati point 1 ebinyiiza oye Lutalo kakati ebinyiiza Derek nti Kenzo bw'afuna ssente kizibu okumanya gye ziyise nti akuwaako nga bwe mukkaanyiza naye bwe mumala nti kagamba ensuusu waliwo ezifisse ezaga nti kyatwakkaanyaako kiyisa ate Lutalo ng'asobola okugana natwe tutuule tulabe bwe tukola ki bwe tukimaliriza Kenzo tabeerawo ayimbira nnyo e Bulaaya Lutalo abeerawo Kenzo agenda okuva e Bulaaya kati ali South Africa n'ava agenda oyo ye Derek wakati awo oyo ye Derek oyo ye Kenzo kati agenda okudda ng'abantu balina engeri abamubuukinga bwe baba bakendedde
n'olwekyo bw'akola ekintu abantu ne baba batonotono okusinga lutalo abeerawo nti bw'ayita abantu ne bayiika bangi kuba ye musajja atwaliroko abeera wano. So ebyo byonna naye ng'entabwe esinga eva ku musimbi okukayanirwa. Era awo ebizibu bitera okuva ebisinga banaye obudde bulabika butulidde empinga naye nga twongera obasiima mwebale nnyo okulonda Bookede ekyo nkya 12:45 paka ssaawa 3 tukulinze muyiya ssente za Dora Namala n'omusama Josephat Sseggya.